bano abakulu bo kye bakoze ne batandika ofuna meetings eziri gamba meetings enkusufu ensukufu nga bali eyo bakola decisions feze tutamanyiiko kati council ne management nebaga mugende mwebuuze ku leaders bannamwe 15% eno ddala mukiziganyiza nawo bo tebakikoze. Kati tulina abantu abalina okujja ne batubuuza bassebo twabatuma naye ebyo bye twabatuma kakati olwaleero banyabo ne bassebo tuli wano okutereeza ekifaananyi ekya student guild oba obukulembeze bwa Makerere yunivasite nti ffe tetunnakkirizaako yadde okuloota nga tukkiriza nti 15% oba ebitundutundu 15 byongezebwe ku buli muyizi agenda okujoyininga Makerere yunivasite okutandika n'omwaka 2018 ogw'ensoma 2018-19 obwo bulimba obwasaliddwawo abantu ab'olubatu abantu abatasukka 7 olijjo jeje tutebutwase mu council meeting negireyinga nti iffe ngaba student tuconsentize tukkirizganyiza ne bebanoonyereza ate nga tulina kubidiscuss ngaba student nga yo management ne council kyebaagala kulaga public ne ba student baffe tu representing nti no to participate in